Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Son, mama wategisi nnyo kiriya nnyo tekemwe namba ya simu simbudde simbula tugende simbula embalaasi. Hello? Anita. Wange? Wasuzotya? Wasuzotya. Bulungi. Oyina ba boyfriend babiri, Alex n'omulala babadde ki? Anjagala muzunga ndabo Anjagala. Kati amulala yani? Omulala Sadamu yakoze atya? Sadamu alaga nti Anjagala atolumana yefuula nti tandi tofa ekibitegeera. Ani gw'osinza okubeera naye? Nsinza okubeera naye Alex yego oludde naye ebbanga? Kati bonna ogenzeeko ekkata nabo? Sadamu yekka? Ate nga ye mupya? Alex omaze naye ebbanga ki? Sadati omaze naye ebbanga ki? Myezi 6. Sadamu omaze naye emyezi 6? Alex omaze naye emyaka 4? Oyina emyaka emeka? 22. Ate Sadamu ayina emeka? 28. Ate oli omulala? Ayina 24. Naye ayina 24 nga ggwe? Olina 22 ayina 24. Oyina 22. Kaakati katutandike ne Alex. Alex ono lwaki temugenda nga kata? Twesize kwewasa bambi akuumye kumwewase. Lwaki ali ku ssomero nze nakamaliriza. Bambi so kaakati ali mu university ali ku Seeke? Asoma busawo. Kaakati Sadamu ye musajja gw'osookeddeko? Ye yakuggyako embuzi? Abakazi muli bazibu. Embuzi wagigabidde omusajja ow'emyezi 6 ow'emyaka 4 akyakuumye muguwa. Gwe kaakati ani gw'osinga okwagala? Kati ate Sadamu ayingiriramu gwa? Nange simanyi we yayingirira. Gwe Anita, Sadamu yakulimba ki? Yakusanga wa? Wakolera wa? Okolera wa gwe? Emyanzi. Mukola ki? Sadamu ono si mufumbo? Ewuwe wagendayo? Gye mugenda nga mu buli we mugenda mu ekata? Tosangangayo yadde akapale? Amasowaani ameka? Ebikopo bimeka? Ali mu kuzimba maka. Kati ku bombi ani gw'osinga ogambye Alex gw'osinga okwagala? Mumaze emyaka mingi. Alex yabeera wa? Mpigi? Ogendayo ko n'omukyalirako? Bambi ye yakukyalira. Kati ku bombi ani akuwa ku ssente? Sadamu akwatira kuwanga mmeka? Wamugamba nti embuzi yagitutte? Yakiraba. Kati ye bwe yakiraba yagamba atya ku olwo kubanga alina okubanga naye yakyewuunya? Yangamba agala kumpa sade mugame zisade wa sesi aliko. Kati bombi we bajja ne bakugamba nti fembi twagala kuwasa gwe essaawa eno nga bombi bazze essaawa eno ani gw'ogenda naye? Ogenda na Alex? Ekitegeeza Sadamu tomwagala bulungi si kyo? Omubeezaawo lwakuba kuwa ku ssente kyekyo? Olwakuba nti Alex akyali student. Sadamu apangisa? Apangisa. Ne Alex gy'abeera apangisa oba asula mu hostel? Gy'abeera apangisa. Apangisa. Ate gwe naawe opangisa? Kati oyagala ku bombi tuzuulaani? Nze Alex omanyi lwaki saagala muzuula? Abasajja ayinza okugumiikiriza emyaka egyo gyonna si bangu. Ate n'asigala nga ajja akulaga nti akwagala. Singa Alex yali muyaaye nga kigambo kye takitegeeza, Alex yandibadde yasookera ddala n'atwala embuzi eyo emyaka 4. Gwe abasajja obamanyi
Embuzi Alex yandibadde yagipulula dda ku muguwa n'adduka emisinde nayo okitegeera. Bamugamba nti nsaaye ajjana neetondera. Kati lwaki omukyayi? Nasoma naye mumiikiriza we nasoma tomanya. Tokiraba. Oyo omusajja omanyi obwa siriasi bw'aliko mu kukwagala. Nze ndaba Alex akwagala nnyo. Emuyindozo oba gy'asomera yonna baayagala. Ate n'asigala ng'akyakuumya embuzi yo gwe gye wagaba edda. Singa Alex yali muyaayo manyi kye yandikoze? Yandize n'akulimbalimba embuzi n'agipasula, amala ogipasula swi n'atandika okuzannya obuzannyo bulijjo abasajja bwe bazannya. Okitegeera? Naye ng'ekyo ekiri nti takikola takupapya okiraba yali akupapizzaako. Takusabiriza si kyo. Kitegeeza nti bw'aba yagamba nti njagala twewase emyaka gye mututeena mingi. Naye ono w'emyezi 6 yazze ng'azze kusaba lyato era bwe yatuuse yatuukidde ku lyato mpa eryato ng'ene envuba eswi n'olimu wanaagenda. So kaakati salawo ani gw'ogenda naye essaawa eno. Alex ono gw'osinga okwagala okuzuula. Bw'ona okizuula nti alinayo akawala ku ssomero ng'osigala ne sadda. Mayina kumanya kunabanzaako. Ng'osigala ne sadda ate munne kati yakumanyi. Osigala naye. Ng'osigala naye kuba kati yakumanyi. Alex takumanyi nakumanya. Saddamu ono owuli oyagala omukyawe essaawa yonna. Interested kubeera naye. Kaakati ekkatamu akagendayo emirundi emeka ne sadda. Naye weekuuma. Mwekebeza nekiggwa. Kati olubuto tugenda dukola tutya? Anita osudde stepu obudde bugenda kutya ku makya ng'olubuto olukutte ogenda kukola otya ddiya? Wandibadde okitanga bukyali nga tonnaba kugwa mu mbiza kubeera stepu maaza. Manya simanya singo maaza. Kyokka ate ng'omusajja gw'oyagala ye ali eri tamayina kumanya nti baakufungula dda. Nze ngamba bwe muba temwambala ng'olabira ddala Saddam si ye future yo wandibadde okita. Kaakati ali mu mwaka gwe gwakumeka ng'asoma obusawo? Ali mu mwaka gwe gwakubiri. Asoma bwa dokita asoma bwa nansi? Yangamba asoma bwa nansi. Asoma bwa nansi? Kale katumugezeeko. Kale Anita, Wange omulenzi walayika ali mu kiraasi. Kati ono sadda tetugenda mmufaako yadde. Oba tumufeeko. Kale nsomera ennamba ye. Nno? 88. Kale kati sooke tumugezeeko. Anita, Wange totubuulidde Saddamu akola mulimu ki? atunga masimu. Chaja bitebyo. Abitundira myanzi mu tawuni? Hello, Mr. Saddam. Nyabo. Uri otya sebo? Je turi sebo. Bampita Mrs. Atonjire. Kwa no standard high. Kakati sebo turi mu kukola installation za electricals ku somero lyaffe. Batugambye ina dishes. We want installations. Dishes za DSTV ozirina. Sebo sobora okutuleetera ko dishes ku next week. Dish emu ogitunda meka? Package yo nao bogituwa sente meka? Kakati tubadde twagala okuteramu abaana ku ssomero. Kuba kati ebintu byafuuka bya technology abaana balina okubeera nga baraba zi discover okusobola okutegeera bye tubasomesa ku nsi. Ne batugamba nti mwami Saddamu mwalina ebikozesebwa. So kakati sebo ebidishes ebina. Kambalemu yonana za decoder ogenda okutucharginga emitwalo 16. Naye twagala otusalireko.
Basalirako omutwalo. Twalo tugenda kukola nk'emitwalo meka? 15 dishinya. Tuyitawo. Okay, kale kati oyina tiimu gy'okola nayo? Oyina ka tiimu y'abantu bameka? Abantu babiri abalala. Olunaku mubeera mumaze okukola installation? So that is a team of 3 people? Yeah. Kakati omulala gojja naye bamuyita ani? Kati bo engeri gye babeera nka baze naawe ebambe bakambe baje bakwate kopi ya national ID baza kubasaba ku gate. Kati ate naawe oyina national ID sikyo? Is Mr. Saddam married? Of course. You are married, kare. Kati nkukubire ku ku Monday, nkukubire ku Tuesday. Kuja ku Monday. Sanka meka? Jona kasitazira nga tenawe sawe. Okay, but we pay after ngokoze installation gundi basa ja kuwasende ngori mu office osobora kusigninga. Kati sawe eno ori kuduka ori haka? Mbali studio kuduka madini mu fridge. Ori wagenza okukora installations. Kare mwami Saddam katika nkukubireko ku Monday tusobora okumaliriza so that tugira tumaliriza byonna. Yesebu tweyanziza nnyo okuwuliziganya. Bandabire n'omukyala waabwe mundabiro bwaba gyali. Kale Yesebu Anita oyo mulenzi wo agambye mufumbo naye mbadde saagala genda nnyo mu details nga ajja kubuuka. Ne Alex ono yannuma. Kati Alex buli gyakimanyi nti oli mbeerera. Kati bwe munaatuuka ku ssaawa eri ogenda mugamba ki? Ogenda mugamba wali onaaba n'oseerera? Ogenda mugamba ki nti Saddam yaliyokko? Okay, naye mukwano weekuume munange saagala ozaale nga bukyali. N'endwadde nazo nnyingi. Naye nga kati kyo kiwulidde otya ekya Saddam? Kale bambi. Kale mukwana. Linda ko ajja mugamba nti era anaabanakola ki? Anaabanaseerera. Sosawo kabina. Itakunotinya emunya 2 5 oba notinya emunya 2 5 WhatsApp namba fe mufunza seconds sitosukka bambi 2 noti 7 5 2 munamukaga 3 omukyala omulidde. Wananga bana. Emyaka ena. Omusajja talingiza nako. Yaze obuzi mu myezi mukaaga. Yaze ngambuyaga. Ebinyuma biri wano. Mutubuulire ensonga mugiwulidde y'omwana muwala. W'emyaka ena pana kumbya. W'emyezi mwezi twala byonna byennina. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Bana muli mutya? Tuli kawandula. Ono Salongo ya seni kawandula bigambo na mawe. Kuliza dia. Ndiwuliriza nayenze kye nandi musabye. Yandimaze n'agumira omuntu oli ow'emyaka ena kuba mubeereddewo naye ono yajja n'olweza ye ne rumpa kusa omutima amala okukola bweruti buyinza obutaddamu kukola teye ne mutulumya nnyo. Omyaka ena n'ogenda n'owa wiiki oba olweza balugjawo nedduwa. Bannange si bwenkanya n'akatimu. Kubiti fama. Kuweereza. Kale mukwano gwafaani ono. Ono Sewazungu Emmanuel ndi kampindo eno mu Bukuya. Kakati omukyala kyali ennaku zino nabo bayaale. So bw'ogamba otya bw'ogamba muno mbuwaserera n'ogwa. Mwe bulungi. Tukugambe tutya. Naffe kituyitiriddeko. Kubiti FM. Hello Manisad. Nwangi mukwano. Wabula ekisinza kunnewuunyisa. Owena talabanga kawata ate ow'emyezi 6. N'alaba akawata. Zahalo kirabye? Eno Uganda olemwa. Olemerwa ddala. Nabala okuweereza naye kyemutukola. Sambagala ku 9 mu 6 fama ekintu buli ky'omuziki.